Joero, ojukiranga otutera akatambi kababaka bali bagenda okugabana ssente nga tewaliwo n'omu tusobola kutegeerako waddomu. Olowooza bwe twasirika twali basiru twali tubalinze wano. Ojukiranga ofulumya amawulire breaking news nti abaka bali mu kwegabanya ssente. Ojukiranga ogafulumya. Ojukiranga mutufera n'emuwanga kivumbi mbwe abaka bataddeko omukono bonna nga batafunye ssente ne mutufuulira ddala abasiru mulowooza ne tutegeera. Eyo parliament nzigule tugenda kufulamu famous mutumanyidde gwe ekimala kubera tulina ebifo byaffe tulina okwogera yu Joero agwe si maka ga nnyoko na kitaawo okitegedde agwe si maka ga nnyoko na kitaawo tetumanye ekifo eyo gwasoosa okubeera omwogezi ow'omumwa omunene ng'ate international community ate era bajjaddiisa tukugambye ekintu kitono nnyo tetubaagalayo mu ddeeka okujjako ng'oba walya ssente ng'olina zisasulira tewali asobola kukaka kugenda mu parliament oyagala tugamba nti buli kadde olutola parliament olubayo mujjula buli mubaka akiikirirwa ku lwebwe otasobola kireka okimanyi Joero Ssenyonyi mwalya ssente z'eggwanga mulina okutuuka w'okusasula etteeka lya pandagaali liyite ku buli munnayuganda nga mmwe muliwaniridde okuyita nti liyise mu nkola ya demokrasiya bannayuganda batandikenga okukwatibwanga ng'ebinyonyi bateekebwa ku mmotoka. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.